nnyo ebiseera ebyo ebyedda yalinga gwe azirya mutegedde bulungi ku maka we muwangalira mulunda enkoko ezo ozirundira gwe Katonda kiyakutonda okubeera kyojja okuba. Lwaki bannayuganda baavu nti tebatusomesa? My goodness. Ne bwegina gy'emisomo 6 n'embata, owokubiri n'akwata omuzindaalo n'abatta, owokusatu n'abakwata. Gwe wekka gwalina amaanyi okwejja mu kinnya kyekyo. Bwe mba mbadde nnyo ecupa za bbiya 9 okutandika n'omwezi ogujja ezi 2 n'osiiringa ayira esebo afande osi situle ekitabo kyange okimpe emigabo njigula ddi era neewola ddi gula emigabo kituufu buli wooyagalira weewole kutya obadde okimanyi okuyingira mu kibiina kino ekya Namatabatabuuni Council bodaboda basasula sente mmeka? Oli muwa omuzindaalo muddiza omuzindaalo mwana w'omwami omugabo gwa mitwalo 2 egi okutereka batereka sente buli omutereka nga bw'oyagala naye okumanya sitaani mukaaga ojja kusanga omufuzi wa boda na application form ng'ayagala $1,600,000 n'ekitundu agenda agule bodaboda bagenda bujja kuzaani abaganda ginone yineeno kale tuddemu ffenna alimu empewo talagwa muliro future yo ginone yineeno oginona luddawa munnabatabasooka kulayi waboogera ku kigambo okugula emigabo gula emigabo nenga nenkize kutuka waboogera ku kigambo okutereka waba osooka kulayi ogenda okuleeta application tugamba z'oyinayo bazikubisamu emirundi egi 3 bwe mba nzitowa $2,000,000 n'ekitundu bwe bakubisamu emirundi 3 yakoonangako bw'ati mpe essimu yange mbubajja genda kulembese ne bwaba mu kagaali nga mwe yeewalulira naye nga wakkiriza n'alayira ne bikulema wali n'otamulemesa kulayira ebisigadde bireke gwe mulinde Namata omugeti muzeeyi tukwegayiridde watugamba tukole ebibiina ekyaffe twakimala taata tuula mu ntebe y'olamule naye watuwaayo bodaboda 10 ebyaffe bibaluwe weyongereyo okumanya Uganda enyuma kyetusinga okwetaaga kye bayita demokurasi entebe bweba yakulema okumugjako wali bireke olina alinamu ku busobozi ayinza okugamba agenda muge naye gundi gwe ababawulidde tojja kukola byonna tojja kuyita lukiiko tojja kufukirira bantu ngalo ati tujja kutuuza bantu agabatuula mu katebo kalire kuba gwe sente buli omuntu yenna anafu ebyo byakwabodda nga 23 era temudda mu makambogaako baketi balese mwanyi zesekwa kujja esebo sente za PDM zisse oba oli bize birungi ki ebiri mu bibiina by'obwe taata omulwadika kyako munansiko veteran bw'obanga oyagala otegeera ekintu kyonna amaanyi go gamalire ku birungi
tukulira muno mulimu ssente z'abalimi naye abazifuna bafaanana batya naye buli n'ovaayo n'okwata omuzindaalo oba nti ebibiina byonna babiva mu kisenge abantu oba obongera ku kisenge mu kifo gy'okubaleeta ku mulyango eggwanga lyetaaga nze sebonga bw'osakinga aba yuniyoni bajja kubuulira Mulangira Namujali Dagala Simeon na Matawuni Council nkubiriza bannange bonna aba boda nga leero we tubadde wano mu musomo guno wekwekulaakulanya wamu n'okulaba ebidduka ebipya bye babaleetedde babeere ng'ebidduka ebyo babikozesa omulimu omutuufu gwe balina okukola kubanga ennaku zino waliwo obumenyi bw'amateeka wamala okufuna ebidduka ng'ebyo naddala ebyo by'amasannyalaze ebitawuuma ne beekwata ebikoosi ne bagenda ne babba abantu baffe ng'oninga abo bonna abalina omuzoogo Namatawuni Council ffe tetujja kukkiriza era tunakwata enyingira mu kintu ng'ekyo obuyinza n'amateeka weegali ajja kukolebwako ababodaboda bano obuyonjo kubanga abantu ne batwala bantu bavunaanyizibwa si buli alinya bodaboda nti oluusi si wavunaanyizibwa wabula twagala obwangu kati mbakubiriza babeere nga bajjumbira okuba abayonjo kubanga omuntu omuyonjo naye asikiriza kasitoma okugenda gyamutwala n'okukwata abaana abato ogwo nagwo muze guli nnyo mu babodaboda naye era mbakubiriza bagwewalire ddala kubanga etteeka liri kiriya era mbawoningidde ddala tugenda kubakwata njagala tubeere nga tutambula n'obulamu obulungi obutali mu kutulugunya baana bato kubanga emiti emito gye gigumiza ekibira ate we tunagyonoona essaawa zino ekitundu kyaffe nga Namatawuni Council kijja kuba kifiirizibwa olw'okutulugunyizibwa kw'abaana abo abawala abato. Chairman wa bodaboda mu disitulikiti y'e Mukono njagala okwogera ku nsonga ya mob justice okutwalira amateeka mu ngalo naddala mu mulimu gwaffe olwaleero gwe tulimu ogwa bodaboda. Njagala sooka kulabula ababodaboda bonna abadde balowooza nti eyo enkola ekyaliwo enkola yadibizibwa dda nnyo okulabika nti mutwalira amateeka mu ngalo. Kye tulina okukkiriza nti gavumenti ya Uganda weeri obwenkanya mutwale amateeka nga we gali. Totwalira amateeka mu ngalo mukutu abazize omusango oba atomedde oba waliwo ekirala nga temunnakuba obabbye kubanga okubba muyinza okuba temukutte na kino nga muteeberezebwa. Njagala obbawa esidence yaliwo emabega wali emabega ya Sydney omukubi omuzanyi wa rugby gwe batta ebyali mu disitulikiti y'e Mukono. Njagala okwogera ku nsonga ya mob justice okutwalira amateeka mu ngalo naddala mu mulimu gwaffe olwaleero gwe tulimu ogwa bodaboda. Njagala sooka kulabula ababodaboda bonna abadde balowooza nti eyo enkola ekyaliwo enkola yadibizibwa dda nnyo okulabika nti mutwalira amateeka mu ngalo. Kye tulina okukkiriza nti gavumenti ya Uganda weeri obwenkanya mutwale amateeka nga we gali. Totwalira amateeka mu ngalo mukutu abazize omusango oba atomedde oba waliwo ekirala nga temunnakuba obabbye kubanga okubba muyinza okuba temukutte na kino nga muteeberezebwa. Njagala obbawa esidence yaliwo emabega wali emabega ya Sydney omukubi omuzanyi wa rugby gwe batta ebyali mu Kampala. Tugezezaako kukwasaganya n'abavuzi ba boda bonna n'abakulembeze b'omu Kampala ababodaboda abalabikira mu katambi ako mulaba abamu babakutte batandise n'obbasalira obbawa obatwala mu kkooti mulamuzi obbawa obudde bwe banadda bategere kye baakola. Naye n'abalala bakyanoonyezebwa era abali ku indasitule yaffe ate nga twegaseeko nga ne poliisi kubanga ffe twagamba nti ffe nga bannamulimu twagala okukolagana ne poliisi mutwalire omuntu oyo yabaziza omusango avunaanibwe mu mateeka. So mulekerawo okugamba nti mutwalira amateeka mu ngalo olw'okugamba nti temufuna bwenkanya. Obwenkanya ojja bufuna kubanga omuntu yenna buli wakwatibwa abeera suspect aba asuubirizibwa. Kati mu kusuubirizibwa okwo oba gwe tosobola musalira musango nga we mukola bakuba Sydney bagenda omukuba nga bakuba bwabwere nga yabba yali mulala naye okuba boda be beenyigiramu n'abantu abala ne bamutta. Kati eggwanga liba lifiirwa lwafiirwa omuntu obuvunaanyizibwa asobole okuyamba n'obulamu bwe ne bugenda. Kati nammwe abeenyigira mu ekyo muvunaanibwa omusango gw'okutta munene osobola omumala emyaka gyonna osobola okugenda kalabba naawe ne bakukwata n'oba nga ovunaanibwa. So mbalabula abavuzi naddala ab'e Mukono
mbalaba nnyo oluusi ow'emmotoka yeetumira n'ow'emmotoka ne mujja ng'abalamuzi ne musala ekyo si mulimu gwammwe ogwo si mulimu gwammwe mbakwasaganye ne poliisi oba bo bennyini beesootinga ababa beetomedde weekuba ebikondi fayini naye wabooda ne weetumira n'owabooda oba n'obaakenso oba mukutte mubbi muyite poliisi mutwale ku poliisi omutwala ku poliisi n'emuta awo nze ng'omukulembeze wo wa waggulu bwe buvunaanyizibwa bwange okulondoola nammwe okulaba nti twakwata omubbi ng'abbye kino amenye ennyumba so wabooda tumutwala ku poliisi n'ateebwa ogwo gwe mulimu gwange nkolagana ne DPC n'ebitongole by'okwerinda byonna kubanga gavumenti weeri era amateeka gakola so mbasaba abadde benyigidde mu ogwo omuze mugulekeraawo mukole ebituufu twale abantu mu mateeka nga we gali we bagalamula obubi nga tujja twemulugunya okwemulugunya kwaffe kujja tuyamba otutuuka ku kituufu kubanga mmwe mulabika mulowooza nti betuteekayo ne babata kibaleetera okulabika nti mutwalira amateeka mu nga kitali kituufu so nga tonnatuukaawo ojja kubonyerezebwa oboneebone obulamu bwo bwonna ab'ewuwo baboneebone famire yo n'omulimu ojja kuguvaamu kubanga ojja kuba osibiddwa n'ab'ebyokwerinda balina omumanya kuba mulimu abatabitegeera naye abasinga babitegeera by'okwerinda nti omulimu gwaffe gulimu obuyonjo kuba tusaabaza bantu ate tulabikira nnyo ffe tulabika mangu olaba w'emmotoka asobola okubeera ng'ali mu silivulesi navuga emmotoka ye kuba ali munda mu mmotoka naye wabooda okulaba ng'oyambadde silivulesi ku kkubo gumusango muffe ng'abanamulimu kubanga oba otulabikira bubi mulimu abateeyonja mu bitundu byabwe ebyenkwawa naye nga ate silivulesi esobola bikkayo n'obalala abantu bakyafu baveeyo ng'ekisaati kyayambadde kiddugala kijaketi kiddugala naye najja mu mulimu abalala ne bambala niigi na lugabire tubakwata abamu bawunyira ddala nga tebanaaba tukukwata ne tukunaaza ne tukugulira n'engoye so abamu ebyo byokwerinda tebabimanyi naye ffe mulimu tulina obitereeza ne tubabirabika nti birabika okunaaza mu mateeka gyekulina ddala mulimu gwaffe kubanga kyetutakola tetukunaaza ne tukuzza mu ngoye zetukoze eki zetukusanzeemu tukunaaza sabbuuni abawaffe ne tugulira engoye endala naye nga tukunaazizza okulaga nti olina onaaba otukula obeere ng'omuntu obuvunaanyizibwa so mbakubiriza era ababoodaboda abali mu mulimu guno nga mumwenyigidde mu ebyo ebirabika nti temwagala kunaaba tujja banaaza kubanga etteeka liraga nti olina okunaaza otukule obeere obuvunaanyizibwa owereze omulimu nga towunyirira bantu ng'ate tewesitaza abantu bakola ki bakuvuga so mbasaba munaabe mweyonje toyambala niigina toyambala lugabire toyambala sapatu ekinaabiro n'ojja ku kkubo bajja kukwata wonna wooli bajja kukwata mu ofiisi bakuleeta ojja kuvunaanibwa ate tukusanga otamidde n'obuveera bwe tuba tukuyambye kupaakinga lunaku lulamba bwe bigaana tukuwa traffic nekkolako ngawo amateeka we galabire kubanga amateeka gagamba tuvuga tonywa n'ovuga kati ate gwe wavuze ng'onywedde so tusobola traffic nekulamula oba okusiba ku stage oba awantu wonna olunaku lulamba nga tusibye eppikiyo nga tutambula paka omala okulabika nti ogwa kwanga oveeyo obukulembeze bwa bodaboda ekitiibwa wekanga nga mu mirimu gye tukola tukwata tulina be tukwata olw'obukyafu ayambala bubi afaanana bubi avuga omuntu gwavuga munyirivu oli n'avuga ng'alimu amulese n'entuuyo zikulukuta ziti bavugira mbyo penishos akati abo ffe be tutunuulira okubanga n'empisa embi mu mulimu zirimu abo naye okimanyi nti nsobola okukwata ku muntu oyo n'akwesimu ku polisi n'ejjanze nemulona ng'ewuliriza oli akati ekyo nakyo kyongedde obumenyi bw'amateeka mu bodaboda ffe tulaba tulwanyisa kuba tumanyi kye tukola nabutya bwe tulina okukirwanyisaamu ate newekanga nga ab'ebitongole by'okwerinda olwokuba balina bye baba babala tonaze okuwaba yasoose wendi alina 5 wekanga nga awuliriza obukyamu n'alemu okumanya nti kino kyakola kirimu kwonoona abalala mwagala ne munoonyeza omwezi nze ate mba mwagala munoonyeza ennaku kitegeeza mmanyi boda tusaba gavumenti obukulembeze bwa bodaboda maanyi n'okulaga abafuzi ba bodaboda abakulembeze bano abakyafu baganda bange kimu omulimu guno ogwa bodaboda gukuweddembe naawe oli afubutuka mu kampani najja navuga boda oli afubutuka mu yunivasite najja navuga boda nga talina kibuuzo kyonna kye bamubuuzizza naye kibi okujja n'empisa embi mujja mu mulimu ove waka nga tolina ssente n'ofuna akapiki wali dakiika 5 ngewaka tusizayo ekyokulya tusaba mujje n'empisa mulimu gwaffe bodaboda twambala bulungi twambala engatto ezibikka ebigere tubeera n'ebitwogerako nga kaadi bakuba ya misigirina wano nandibadde ngibalagako
nebitwogera tekiraga nti nze Kayonga Ayubu nkolera stage ya Wabulege Boda Stage na Muyenje Parish na Kisunga Sub County. Otuwadde otuyigiriza ate n'obubaka obwo ate munnange oli wansuso kubanga radio call mbadde sirina bwengiteeka naye kati ogiraba kale tweyanziza abawanonamataba mutawuni kanso tukubye nnyo okusomesa ababodaboda okutatwalira amateeka mu ngalo. Tutaddewo zi seminars wano bodaboda yaffe ne kakati kati wano nuwira ewaffe ebintu ng'ebyo bino byatwabira kubanga boda bafunye omusomo kati tebakyatwalira nnyo mateeka mu ngalo okusingira ddala ab'omu kitundu kyaffe kubanga ffe bwe tubasomesa engeri bonnubira gye bayinza okukwatamu omuzzi w'emisango ne bamukwasa ab'obuyinza okugeza nga poliisi ne ba defense b'ebyalo byaffe ebiri mu Namataba Town Council. Tulinawo akakiiko akakola ku by'obuyonjo era bo tubatwala mu buyonjo omwo ne tubawoninga enfunda 3 ate era we tumala bonubira we bagaana tubatwala ku mugga ne tubanaaza twanaazaako kaawo mabegako kaawo omukozi wa boda naye gwe kati era kyakolera mu kutwalira okungi byo n'abivaamu takyavuga boda naye nga nti bo tulinawo kale akakiiko ko n'akakwatisa ebyobuyonjo okusingira ddala wano mu Namataba Town Council. Ekyo kubanga kunaaba okuddayo gwe nukale amangu awaka bategeeze bakyala baabwe bonnobeera mutuvera n'abatya bo amazzi bo bagambe bakyala baabwe bo babafumbira amazzi bo bano ab'amazzi agookya kati nze bo mbakubiriza kufuba kweyonja kubanga mu butuufu era weweeyonjera gy'okomera n'ofuna ssente. Nzakulira ababodaboda mu Namataba Town Council ate nga baasiima ne bava n'obwa chairman wa SACCO. Kakati embeera eno yaffe gye tusanga mu bodaboda tulinawo abantu ab'enjawulo bava mu byalo bava mu mabbaala abalemeddwa okusoma so bonna batwegattiramu n'olwekyo tulinawo embeera ejjamu mu bantu abo tusanze obuzibu ng'abanywi b'ebiragala ebitakwatagana batwetabyemu ate oba oli awo baza emisango egyo so ejasaba gavumenti ebikwateko ne poliisi awamu tumalamu abantu abo ababi ate n'ekiranga tukubiriza ababoda bonna kubanga twegattira mu SACCO tukole n'amaanyi agali awamu nga lumenyama era bwe twegattira mu SACCO oba oli awo tusobola okwetuusaako ebirungi byonna so beebaza abantu bonaga nga twagala kuba omuntu wa wakati mu bizinesi ya boda omuntu agenda nagula boda ye mu kaashi wakati waffe n'agituwola ate mu sente nyingi so SACCO eno tugizimbye nti weba efunye ssente twagala kukobawo omuntu wa wakati tusobola okufuna ssente etwegula pikipiki yaffe ate ne tutwala emba waffe ssente entono ennyo ddala so tusuubira bwe tuba twekulaakulanyiza mu SACCO awamu ne gavumenti getukwatiddeko tugenda kubanga abantu baffe bajje mwabo abatunyonyota abantu bonna tubakubiriza okuba nga baseevinga bajje bayingire baseevinga ate bagule emigabo naye bwe tugula emigabo ne tutereka tugabe egyo tusoboza okuba nti tusobola okuba nga tunyamu akatugulira pikipiki tuzoola mu mpolampola so omuntu toterekanga mutwalo ate n'osuubira nti okuwola akakadde tubakubiriza nti atleast obaako hafuwo yesente ez'oyagala omaze ogisindikira gwaffe twerongoose okutandikira ku ngoye zaffe paka ku pikipiki nga tulongoose bulungi ate twongere okwagaza abasaabaze baffe okuba nga batwagala so beebaza bonna. Osi ow'e Namataba mbaddewo okuva bwe mwatandise mpulidde ebibaddewo era ndowooza biti nawulidde nga abalanga tebaataddeko pamiti esira nnyo naye mbasaba nti mugezeeko okulaba nti buli wa boda afuna pamiti nga tanaagenda ku luguudo okwo oba wabeerewo engeri gye muyambagana okulaba nti buli mwana abeera mu association yamu alina pamiti lwakuba pamiti eyo eyamba naddala nga waliyo ekizibu
wotaba na pamiti wofuna ekizibu awo oluusi bayinza obutakuyamba nnyo okugerageranya n'oli alina pamiti. Ababoda mulina emize obabaawo accident ebadde ebeerawo nnyo, kyemusooka okukola kubuzaawo piki. We mumala okugibuza ne mujja ne mulowooza nti ow'emmotoka yakoze ensobi era alina okusasula, oba bamutomedde oba yatomedde oba ensobi yavuddewa, ow'emmotoka yalina okusasula. Naye oluvannyuma tuteekawo okunoonyereza oluusi ebimu ku bintu bye twetaaga, wabeerawo pamiti, wabeerawo bintu bingi. So kyembasaba wabaawo accident yonna muleme okubeera nga muinterfieringa ne siina eyo, lwakuba oluusi waliwo engeri gye tufunamu information etali ntuufu okusinziira ku facts nti mwasoose okubuzaawo epiki. Naye enamataba generally mubadde balungi, mubadde temutusumbuwa nnyo, mubadde batukyalira wano nga balina emize. Mpulidde mukama waffe ayogedde meya ku okukwata abaana, okwogereza abaana, okugezaako okubeera nga odifilinga omwana bibaddewo. Naye betubadde tukwata nga bagenyi bajja mu kitundu kyaffe nga bavudde nga Namaawo, abamu babadde bava eri Kalagi, abamu babadde bava nga bajja batukoleramu wano. Ogenda okumaliriza waliwo omwana gwe basobezaako, waliwo omukyala gw'omuntu gwe basitudde ne bagenda naye ne bamusobezaako, bibaddewo. Naye mbasaba mubeere careful, mulabe nti abagenyi abajja gye tuli abakola ku stage zaffe tubamanyi, waleme okubeerawo wa boda yenna akola ku stage yammwe nga temumumanyi. Era nkubiriza abantu bonna baregistaringe mu stage zammwe ezo. Waliwo abo abalina emputu, abeera eno, abeera Kanyogoga ali Lexus, tamanyi gy'abeera, wogenda eri taliyo, wojja eno taliyo, naye ng'akolera ku stage ezo. Mugezeeko okulaba nti mutereeza nti omuntu abeere ni stage gy'abeeramu, niwaaba ng'ava mu ludda olulala. Ababbi kati ze bakozesa ekiro, lwakuba tereeta sound eyinza okujja ne parking owuwo nejjayo embizi ne bajjayo embuzi ne basiba bintu ne bagenda nazo. Era we tubakwata ku luguudo kuno tusanga be basinga okusitula ebibbe. So omuntu yenna atambula ni piki eyo beerawo ng'okimanyi nti piki yo tebagikozesa mu nsobi. Wogiwa omuntu ekiro ova okugenda nayo weetegereze, lwakuba biseera ebisinga tetubikwata tedda tugitwala ku poliisi n'ebeera exhibit. Ekyo ndowooza nkyoke. Pisa ku student waffe okavuga ogirawo oti okakana n'okalyawo. Enkola eyo mugikole ki? Mugiveeko kubanga twagambye ku luno gwe tunaakwatako osi mpozi nga yanaalabanga yantayogere naye lipooti wejje waffe ffe tetukyasonyiwa. Mwatulonda emyaka 5 nga luli twali tusekaasekamu, mutulinde tujja seka nga wabulayo gumu kati tuli bakambwe. Ojagamba nziziza omusango meya ewange namuwa akalulu, ngenda kuvunaana bulungi bakutwale myaka enawe ginaatuuka tuddemu tuseke kuba nawe ojja kuba ovuddeyo mu kkomera. Ate era ng'ojja kunnonda kuba tojja kuba na choice kubanga yenze nnyini owuwammwe, nze mbategeera obulungi kuba omunno bagamba akuba owuwo akuba akola ki? Awumba engalo. Awumba mbakuba mpola mpola nemuneekyanga mutyanza ayina entuufu kuba ababodaboda mbamanyi. Ekirala babawadde bu reflector jacket buno mubwambalire ddala si decoration kwakati babubawadde naye ojasanga omuntu nga takalina ng'ali mu bijaketi ebiddugala bira birimu n'ebiku n'otunira omusajja nga yavuddewo. Mubeere smart.
omuvubuka omuto nga gwe obeera otya ng'oli kirengere kiri kiweweta omutwe kisaze enviiri kyokka kivuga bodaboda gwe omuntu olina kunyirira bunyirizi kivugira wali ewange kyokka nga bakibuuza ovugira kulekisaasi siteegi nga kinvumaganya wonna wonna bye bayogera nti ebyokulekisaasi bifaananawo ebityo nze era nsiiba wali mbiyisaamu ow'embuya wembisanga nga tebiteredde bimmanyi kati nammwe ba chairman abaana abo babuulirire omulimu gwa bodaboda mulungi abantu abamu balowooza nti alemereddwa waliwo omusajja omu yatuwa kasitoole twalina ono mu ofiisi gana kulimu bodaboda muzivuge ne musookeeko ne mu nnimiro awaka mulekeyo ekyokukola ki ekyokulya kubanga oluusi bigaana kati mufunye omukisa luli mubadde mulina bakama bammwe nga babakamamu nnyo kubanga ssebo kyensanyukidde ku bantu bano abaana bano badde babakamamu nnyo ng'owembeera ne piki ate ampa olunaku ayinza okunsimba oba mutwalo naye omutwalo ogwo agusasula oluusi ssebo gufuna muzibu naye oluusi we gubeera ng'akantu kake n'afuna omutwalo n'asasulako ne kabbanja k'omusajja eri mbakubiriza buli amanyi nga toli ku siteegi eyalambikibwa dda ku siteegi eyakola ki eyalambikibwa ate mukulu agaba esiteegi ezo zetwateeseewo empya mbadde nkusaba nazo mugende mulonda obukulembeze bafune abantu abakola ki